ebintu bye ngenda okwogera biyinza okunyiiza abasinga obungi naye bwe biba bibanyiiza bansonyiwa ne babiddiŋŋana tebatwalirawo bye njogedde mu kaseera kano basooke babiddengamu bajja kutegeera ensonga n'abadde anyiiza ajja kunyiigulukuka. Otandise n'ekigambo ky'okutyoboola tekirabika bulungi. Omuntu bw'avuma aba alina obusobozi obwogera ate oli asobola okutyoboola nga talina busobozi bukola ki bwogera. Abali mu Bwakabaka bwa Buganda batyoboola Obwakabaka bwa Buganda ate nga be babulimu. Abali mu bukulembeze bw'Obwakabaka bwa Buganda nkiddamu batyoboola Obwakabaka bwa buki bwa Buganda. Bwe babutyoboola nabo butandise batyoboola. Ebimu twasose ne tulaba nti Enono yemu ku mpagi eziyimirizaawo Obwakabaka bwa Buganda. Abalangira n'Abambejja naye mpagi okunyweza Namulondo. Abataka abakulu b'ebika ezo ze zimu ku mpagi mmeka? Empagi 3 okutudde Obwakabaka bwa Buganda oba okuyimiridde Namulondo. Abaffe nsooka kubuuza kibuuzo, ebintu ebyo ebisatu nga bwe mbimenye bambuulire abatulaba eyo bannaffe abali e Mengo abali mu buweereza kweza empagi 3 bazifuddeko kyenkana ki? Enono Abalangira n'Abambejja na kyokusatu kibadde amangu ago weerabidde Joel distractings. Bwe tuba tetusobola kukumaakuma balangira n'abataka kyekibadde ekyokusatu anti bwe tuba tetusobola kukumaakuma balangira abali kulooza ennyo ku Namulondo tunaakumaakuma abataka abava ebweru abakulira ebika kiyinza okuba ekizibu. Kati bw'obala okulemererwa okukola ebyo ebikubeeza ku ntebe obulungi gwe entebe onoogituulamu ng'okkaliddemu okuswazibwa okuliwo girimi oyo gye gibaswaza. Ono omulenzi ani pulesa oyo bayisaamu buyisa ddoboozi. Omulere bwe gubeera awo bwe guba teguliwo guvaamu eddoboozi kiba kizibu. Afuuwa omulere ye nannyini ddoboozi kubanga basobola okugukuwa nga tomanyi gufuuwa n'otaguggyaamu ddoboozi. bwe guba muzannyo oyo pulesa mpiki eyesebwa obwesebwa era ne bagitambuza ne bagiteeka wali ne wali okusinziira kwa Yesa. Naye tutunuulira ani ali emabega w'empiki ne tuva okutunuulira empiki bwetambula kubanga empiki evaamu naye omuzannyo gusigala gukola ki gugenda. Wabula bw'ogenda otunula kyamuli ku mpiki ezo eziba zivaamu omuzannyo guggwamu. Kati amalamu omuzannyo yaani? Amalamu omuzannyo be bannannyini buyinza obwa Namulondo eyo Kabaka kwatudde so si Kabaka ali ku Namulondo. Kati si gwe batyoboola, si gwe bavoola, si gwe wabyogedde. Abaali badde bamulwanirira abasookerwako yabatyoboola. Obwakabaka tubwetaaga naye essaawa yonna buli mu kateebe. Kakulinnyako nga weegendereza.
atamanyi kateere essaawa yonna nabagambye akukyaye bw'olaba awerekedde akubanja akavuyo kabadde eri mu ttaka liri kati kali Mengo bali abali eri Mengo okubeerawo ng'eri strong tebakyagala bagenda bo baseesamu buki buseesa kyokka nga n'abali mu buweereza bwe Mengo nabo banoonyamu byabwe weewaawo ate ekyapa kyo kyavaawa Private Maryland bwemba kwenguze sirina kufuna kyapa mu Mengo kudda Mengo eyo kubanga Mengo tevunanyizibwa ku Private Maryland yes nina kugenda Ntebe kati oli ajja kujja akugambe gwe ujje akapa ko mbu wakajja Mengo akusekerera n'okusekerera nga ye yagenda Ntebe ekyapa kye kigwa Private Maryland kikye kyasse kinoomu ng'omuntu abo abantu bagenda kaaba emiranga nno saawa yonna omuntu akaaba Muzaffalu naye ate nga bwe banaakaabira ng'ate ababba ssente tolina bw'obavunaana bayitamu beeyambisa akawaayiro kali nti olina okumanya landiroodiwo gwe tewatwala buvunaanyizibwa mu butamanya abo mwe baakubbira basajja bagezigezi nnyo ate akoko nga kakulu bagezigezi nnyo bakuwa ekyapa nga si kyekituufu oli ku Private Maryland olaba n'ozungira Mengo nga tekigwayo kati ekiseera we kituuka eky'okusazaamu ekyapa kyo bwe tuva ku eya wano nga gwe bakututte ngenda kuwaayo wano omusajja ow'amaanyi gwe bajjamu ssente Mengo awo property eriko ku ttaka eryo kwe baamugja ssente eyinza okuba egwa mu bukadde bwa $50 nga obukadde bwa $5 yasigaza obulamu waali A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga nemwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedo funa musajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752871515 kale ku mukutu Viki exclusive kwe tusinzidde okubanga tubaweerereza era nammwe tumanyi kwe muli okubanga mutulaba okosako okubanga mutuwuliriza kyemukola kyamannyo nnyini ddala era tubeebaliza ddala gye mukoma okutulaba gye mukoma okutuwa amaanyi agongera obuyiiya mu mpeereza zaffe n'okukola ennongoosereza ne tukuwa services ennungi ze weetaaga okulaba nga toyinaamu kwesisiwala kwonna agange nze Kawes Vincent newankubadde muntwalanga Viki wammwe video bweri nkola yange mbombefu ob'ekitalo nkusabe sooka ogimpereka like yes buli likinga video kijambako kubanga etambula ku misinde gy'amaanyi information nebange etuukako yose kinomu ayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde gwena atatwegattangako mu butongole mukusabye subscribinga bw'omala okubanga subscribinga kwata mukadde kajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all wegambira turn on that notification bell ku simu ku computer oba ku tabyo kisinziraga gye kijjokozesa ojja kubanga otufuna bulungi nnyo nnyini ddala olunaku olwaleero tugenda kubanga tutambulira program tugenda kugitambuliza ku musingi gwa kuyiga kumanya okosaako n'okuluŋŋamizibwa mu nsonga ezimu oba mu nsonga endala buli wowulira nga neeyanjudde nga omusajja eyeddira ente muzzukulu wa Katongole manya bumanya nti tuba twolekedde Mengo n'okumanya ebyobuwangwa byaffe olunaku olwaleero munzikirize
mbanjulira omuntu omupya ku platform eno era abeeko ebigambo byagenda okusharinga naffe. Mukama wange nsanyusa okukulaba, nange nesimye okusinkana, okukukyazaako. amiina. Manyi abatulaba tubaako eno n'abantu abatumentalinga bemutamanya, abatugaidinga bemutamanya. Nsaba ombuulizeeko ku batulaba oba neyanjulireko nekumanya nange natandikira awo oba oli awo okubaako olugero lw'embawa. Amanya n'eddoboozi Juko Hassani Mayumba 10. Era nga nesimye okubeerako ku programu ya Viki exclusive okubaganya ku birowoozo ku bintu ebigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda. Weewaawo. Ojja kunnyongerako ko ku ddoboozi nga sikunyoomye. Mayumba 10 kitegeeza ki? Mayumba 10 abamu bakimanyidde mu byabufuzi. Naye erinnya lyali lya jjajjange erya Mayumba 10. Liyina ensibuko? Liyina ensibuko mu byobufuzi oba mu byobukulembeze ne mu bino ebyobuntu nga bw'onoogamba nti omwami oyo alina amaka 7. Okitegedde? Eyo gye kiva nange ne kingobereramuko. So nawe in total ennyumba 10 n'obanga sinaziweza naye nga bw'omanyi osanga oba oli awo zijja kuwera maaso eyo. Weewaawo. Kale ntera kumuyita mukama wange ebiseera ebisinga bwe mba njogera naye lwa nsonga nti bingi byannyambye okuva ddala lwe najoyininga omulimu guno ogw'amawulire. Nfuba okulaba nga neekuumira mu kumanya n'okuwabulwa, era ensonga nnyingi ebiseera ebisinga zajja nangamba kino bakikola bwe bati ne bwe bati, kino kiina kutambulira mu layini eno n'eri. Angenda okukwata ekkubo eryo ly'abaŋŋambye ne ndabira ddala ekitangaala oba oli awo, era nkwebaza olw'ekyo mukama wange. Weewaawo, weebale kusiima. Wadde nga abalala basiimira mu nzikiza, ffe tusiima misana. naye bw'osiimira mu bwerufu oba oli awo ne nannyini buyinza ayongera okukugabirira. Omanyi bw'osiima akatono akenkana empeke y'akalo n'ekinene osobola okisiima. Nawe kankwebaze, si bangi abasiima naye era ekirungi kisigala kirungi, kisigala kirungi. onkozi obulungi obutagambika. Ate nange nembeera musanyufu. Bangi betusituddeko ku madaala naye okwali badde okusiima ate n'asiima balala nga bw'olaba akayimba ka Pastor Bugembe nti Katonda bw'akuwa kino oba sitaani eyakuwadde kino ate n'ogenda ne weebaza wa Katonda, ate Katonda bw'akuwa ate n'ogenda mu sitaani ne weebalize. Kwegamba abantu ebintu babitabula babikyanga. Kakati abatulaba olwaleero tugenda kuba nga tufuna okusooka okumanya oba okuyiga, then bwe tuva ku ssali okuyiga n'okumanya kye tunaaba tuyize era kye tunaaba tutegedde, tugenda kufuna ate okuluŋŋamizibwa either mu nkozesa oba mu njogera. Ekisookera ddala nga tuli mu nsonga za Buganda. Olwaleero tulabanga Obwakabaka bulina engeri gye butwalwamu, ebyobuwangwa birina engeri gye bikwatibwamu. Njagala osooka ompe enjawulo y'ekigambo obuwangwa, ennono n'eddiini, ebintu ebyo bisatu. Alowooza tobitabudde. Eddiini nayo yina obuwangwa bwayo n'obulombolombo. Ng'eddiini kangereze ku ya Busiraamu bwe bagenda ku hijja Emeka okulamaga, ebintu byonna bye bakolerayo babeera bali mu layini
ya bulombolombo n'ennono ez'eddiini eyo oli bw'agamba mu lusenyi oba mu kasenyi ne bakuba ekiwaja amayinja okitegeera byonna bubeera bulombolombo n'ennono kyekyawukana ffe wano mu kutegeera kwaffe tulowooza nti eddiini kyanjawulo n'obulombolombo n'ennono ebyawano oli bwakugamba nti toddamu kusinza kifaananyi ate n'akuleetera Biikira Maaliya nga naye kifaananyi ekyo bakiyita batya kubuzaabuza oli bwakugamba nti jjawo omusaalaba guno teekawo sapule kuba kumpuddiisa twalibadde lwakuba ntandikidde eyo n'ompanikamu twalibadde tumanya obulungi obuli mu ddiini bwe twalibadde tujjayo tubugatte mu buwangwa bwaffe obwa wano n'ennono zaffe ng'Abafirika tusobole okugenda mu maaso naye olw'okuba tujjawo ffe kye twagala ne tuleeta ekyabali ng'ate nakyo tetukitegeera bulungi kye twegomba eri ne tulowooza kye kisinga obulungi bwe tukireeta wano ate tusaanyaawo ekyawano ekyaffe ekiba ekinnansi kati ne twesanga nga tweremeredde bwe boogera ku nnono kiba kisiikirize kya Vincent bw'oyimirira wali musana gukola ekisiikirize osobola okidduka osobola okidduka tosobola kukidduka kati lwaki omuntu alowooza nti bw'abeera munnaddiini ate ennono oba n'obuwangwa bwe asobola obbidduka simanyi otegeera bulungi tulina kandeeta ekyokulabirako ekyamalwaliro abazaalisa baffe malwaliro amanene bwe bafuna embuto baddayo mu bantu baabwe ne babawa eddagala ery'okunaaba n'okunywa abakyala abazaalisa malwaliro amanene bo bwe bafuna embuto eddagala balikozesa ne balinaaba ne banywa n'emmumbwa ne baginywa ne banywa ne bagendera ku bulombolombo n'ennono bwe bikola ki bwe bigamba ojja kusanga wano omuntu nze ndi munnaddiini nnyo ebyo sibikola ki sibigoberera omwana bw'amuzaala amugamba nti amuwa ekyogero bwe wange munaaza deto deto bamugja mu ki obutamanyi oluusi tebukugisaako kusa ate butufuukidde kizibu ate betwenyumirizaamu bo babigoberera ate ffe abagoberezi tetubigoberera ate ne tulowooza nti ffe tutegeera nnyo eddiini okusinga ebintu byonna naye ng'ate abatukulembedde waggulu bo bakola ki bagoberera kati mu mbeera eyo nze ndowooza ŋŋambe omuntu eyeefuula nti tagoberera buwangwa na nnono ali ku ddiini oyo aba yeekubya mizimu kubanga buli ddiini eyina ennono yaayo era eyina n'obuwangwa mwe yasinziira okutandikira okukola kyokubuna ntegerekese bulungi nsengejja byoyogera Kristo ye ng'omuntu yalina ekikamu akola ki mwava era bw'otunuulira abagoberezi ba Kristo abamu bagoberera obuwangwa bw'ekika kya Kristo mwe yakola ki mwe yava tugenda tusemberagana funa bulungi kati abaavaamu abagezigezi abakristaayo baatandika okuwakanya obuwangwa Kristo gy'akola ki
gyasibuka nga bamukkiriza naye ate nga obulombolombo tebabukola ki tebabugoberera ate ne bateekawo obwabwe olwo tugenze mu Looma oba ontegeera bulungi simanyi nkutegeera kati gwe bwogamba nti ate wano jjawo obuwangwa obuliwo obuzaaliranwa bwo bw'oleete buli obutuuze wano kyova olaba ebintu bingi bifuuse ekitagasa eyo nno tugenze wala kati tukomewo mu Bwakabaka bwaffe obwa Buganda wano ekigambo nnono ng'ekigambo nnono mu kukinnyonnyola obulungi oyinza kinnyonnyola otya nabadde nkuwa ekyokulabirako nga sigenda kugenda kubanga kigazi nnyo nabadde nkuwa ekyokulabirako ekyekisiikirize oyimirira mu musana oyo ye Viki n'ekisiikirize kyo yabeera ani yabeera nze Viki osobola okufaanana jjajjaawo gw'otaalabako emyaka nga 10 emabega ekyo kye bayita ennono tosobola gisaanyaawo mpozi nga gwe weesaanyizaawo yo okusaanawo ennono okusaanawo gwoba osaanyeewo ate gwe bw'osaanawo era egoberera abaana n'abazzukulu abanaddawo okitegeera bino ebirala obuwangwa bukyukakyukamu kubanga obuwangwa bubaamu ebintu bingi mubaamu enjogera enneeyisa ebyo bisobola okukyuka ndowooza bwenjogera obuwangwa n'ennono kati obyawudde obuwangwa bubeeramu empisa n'enneeyisa wabula ennono yegwe kyekikuyisa kaweesi mutabani wa kakooza muzzukulu wa kibuuka okitegedde eyo yennono toyina woogyegoberako oba enjawulo ogitegedde simanyi so nga ate ontandikidde nno bulungi ate kati nalabye nga nsookedde mu ddiini naye ate awo ndabye ng'oggyeyo bimu bye mbadde njagala okwogerako kubanga kigudde mu Bwakabaka bwaffe kati tukituusa wano nti ennonooza gyenva ne bwogenda mu Amerika ejja kugenda nange teyina gwe yeebuuzaako jjajjawo bw'aba alina ekiroto kyaleeta okukuwa ne bw'obeera bakutadde mu kantu nga tewali kiyitawo jjajja yitawo ati olwedde gwe jjajjaawo atambula naawe kyekisiikirize okategedde ekisiikirize tosobola kwawukana nakyo omusana bwe gutabaayo batokirabye bulabi mu bwekikomera kibaawo kyova olaba abagezigezi kwe bajja okutandika okumanya ebiseera ne bagamba nti kisiikirize no kiri wali ziri ssaawa 4 okitegeera kati kituuse wano ziri bwe ziti tibwe kibanga kikulimu straight ziba 7 enjuba ekuliwa wakati toyina bw'oyawukana nakyo yennono toyina bw'oyawukana nayo abantu bangi balowooza nti kwegamba bwe baleeta ebintu by'abantu abazungu abo nti bo baba baggyeewo ennono kino kitwale ng'okijja ku nze n'oyo gw'osuubira atamanyi nnono atakkiriziganya nayo yadde tagimanyi bw'aloota ekirooto ekimutiisa yeekanga kyekimuleetera okuba nga akkiriziganya nayo toyina bw'ogyejjako okitegeera naye ate obuwangwa osobola obukyusa oba obukyukakyuka kubanga obuwangwa neeyisa n'empisa bw'owulya nga banonoza nazzi kuno tebaasekulanga kiro naye mwalimu mesagi okitegeera kakati olowooza byonoosekula onoobiraba mu nzikiza nti bimulunguse
kiba kizibu ye abaffe b'ogenda okufumbira n'obafumbira kiro era kyabanga kizibu kati mwabeerangamu okutegeera okwaki okw'obuntu okw'enjawulo bwe buwangwa okitegeera so nti abadde abuuza obuwangwa n'ennono obyawulwa ekisinga ku kinnaakyo ojja kwesanga nga ennono yeggwe mu buli mbeera esinga obuwangwa osobola obukyusa n'ova mu buwangwa bwa Buganda nodda mu buwangwa neweeyisa mu buwangwa obulala naye ate gwe omuntu ennono yo tekola ki tekyuka esigala ggwe onfunye bulungi okumanya tekyuka ne bw'ozaala abaana 10 si gwe obayinako obuyinza ani aba mu buyinza bwabwe ennono ye bayinako obuyinza ye Katonda mu nnyingo mwatutondera omwo okitegedde omukazi ava wano n'olubuto n'otaddamu mulaba n'agenda gy'alaze n'azaala n'omwana naweza emyaka 10 n'egyo baaga ne bukya ku makya ye ennono n'emunoonyaayo oba oli awo nga bamuleese puresha gye bateeka kuwono maama taata w'omwana yavaamu n'ebigambo yekka na yekka n'ategeeza bbaawe nti byasoba omwana ono si wamu tokirabangako bingi tubirabye lwakuba tubitwala ng'ebiri ewala etabisembereza wano naye bwe biba bikusemberedde ggwe Viki lw'otandika okumanya obuzito bwabyo tuyingireko mu Bwakabaka ekigambo Bwakabaka tuyinza kukinnyonnyola tutya omuntu because bw'ogamba Obwakabaka abasinga ekisinga otugira mu mitwe gyaffe tutegeera kabaka singa oli aba ayogedde Obwakabaka ekitujjira mu bwongo abakabaka Buganda ine ensalosalo Buganda nga Buganda ina ki ensalosalo n'amasaza gaayo ensalosalo ezo gye ziyitira kabaka abeera ku Nnamulondo obwo bwe bubeera Obwakabaka bwe bw'aba akulembedde ku nsalosalo nga bw'onoogamba nti Buganda eyita wano bweti eri 5 ku 5 okitegedde kati ono obukulembeze bwe bw'ayina ku Nnamulondo bwannannyini ku 5 kye bayita Obwakabaka bwa Buganda ontegedde bulungi nkutegeeredde ddala mwe musangibwa Abaganda n'abantu abalala naye ate kabaka tafuga Baganda bokka afuga amawanga era ababeera mu Bwakabaka bwe naawe bw'ova wano ng'oli Muganda n'ogenda Etteeso oba mu Bwakabaka bwa Tteeso mukadde ago oyinza okuba nga gye wasenga gy'obeerera ddala naye ate tekikufuula Muteeso ontegedde bulungi oli waddembe okugamba nti kati ndi Muteeso naye ate ennono eri gye nkugambye yo yensalawo tumuleke eno oba tukuzze oba tumuleke eno naye akolereyo ffe bye twagala nga yo yeesazeewo ng'ekugamba tuzimbirewo ennyumba yaffe ennono n'ekuleka eyo gwe n'ozimba eyo ennyumba yaabwe ne bagamba nti tuteremu endeku yaffe oba tozimbye essabo ati olwo ennono ekulondodde egenze mu Bwakabaka bwa Tteeso ekuzimbisizaayo ki essabo ennono esobola okukulondoola n'otuuka mu Amerika n'obeera ng'oyagala kulunda nte mu bintu byonna ebiri mu Amerika nga gw'oyagala kulunda nte yo nga yeekikoze okanya kuwoza njagala nnyo eby'obulunzi okumanya n'ennono eyo nzibu ebigigoberera bingi tolabangako muntu mulamu naye ng'ayagala nnyo okubeera friendly eri abalalu ya nali mulabyeko
olowooza kijja buzzi badde manyi kiba ku mutima gwaba nagwo omusaasizi oba oliawo lwaki ayitako ku mulema gwe yali badde asooka okusaasira n'abeera nga omulalu ye mukwano gwe nsaba ontangazeemu kyekiri kye naggambye kyekisiikirize tosobola kidduka olwo Enono ekola ki ekunonoozezza yekola kiyagala koyogedde kajjeyo amakulu agasembayo ekunonooza wonna w'oli okitegedde kale nno mpozi nga njagala okwongera okugaziya ne ku bigenda mu maaso mu bwakabaka bwaffe buno obwa Buganda abali e Mengo beerabira emu ku nnyingo enkulu oba empagi eziyimirizawo obwakabaka bwa Buganda nga ye Enono okitegeera abatudde Mengo beerabira naye si kugamba nti tebakimanyi abamanyi naye beerabira ne balowooza nti byazunguwala kiri kye twatandise nakyo ne beerabira nti Enono yo tezunguwala tegenda ku digito osobola okukyusa obulombolombo naye Enono tekola ki tekyuka byebizibu ebiri e Mengo mu bwakabaka bwa Buganda ensonga nnyingi ezitambula eziri e Mengo awo era nga muzimu kuzigenda mu maaso recently mwe twalaba n'okutyoboolwa kw'Omutanda nga waliwo omuvubuka eyajjaawo ku mutimbagano n'abeera bubi nnyo Ssaabasajja Kabaka ng'akozesa ebigambo ebivuma ebityoboola ebivoola n'okuwemula ng'awemula Omutanda so Mengo nekola omulimu omulungi nze ng'omuntu gwe navaayo n'ensiima ogw'okuba nti basobola okukwata omwana oyo era n'aba ng'asimbibwa mu mbuga z'amateeka olwaleero abantu bali kwebuuza kiki ekiri e Mengo ddala Ssaabasajja Kabaka gyali ali mu mbeera ennungi gye abantu gye bamusuubiramu from day one nti n'olwaleero gyakyalimu ebintu bye ngenda okwogera biyinza okunyiiza abasinga obungi naye bwe biba bibanyiiza bansonyiwa ne babiddiŋŋana tebatwalirawo bye njogedde mu kaseera kano basooke babiddengamu bajja kutegeera ensonga n'abadde anyiiza ajja kunyiigulukuka otandise n'ekigambo ky'okutyoboola tekirabika bulungi omuntu bw'avuma aba alina obusobozi obwogera ate oli asobola okutyoboola nga talina busobozi bukola ki bwogera abali mu bwakabaka bwa Buganda batyoboola obwakabaka bwa Buganda ate nga be babulimu abali mu bukulembeze bw'obwakabaka bwa Buganda nkiddamu batyoboola obwakabaka bwa buki bwa Buganda bwe babutyoboola nabo butandise batyoboola be basooka okubutyoboola akaseera katuuse kati bwe bwatyoboola kiri wala wa kutegeeramu naye katugezeeko kimenya nga tukikutulakutula mugattegatte obutundutundu buli omu ajja kubaako kyakola ki kyafuna twasoose ku Enono ne tugitegeera bulungi nti yeggwe ye Viki mutabani wa gundi muzzukulu wa gundi kati bw'otyoboola kitaawo ne jjajjaawo oba okyali mu ensa giri myoyo gyo tegigenda kukola ki kwogera nagyo gikutyoboola
nga tegyogedde nga giyita mu bantu abaki abalala onfuna oba tonfuna nkufunamu okitegeera bulungi jjajjaawo bw'aba ayagala kgenda mulimako olongoosa ebijja bye asobola okuyita muzzukulu we gwe omwana gw'ozaala n'alwala bulwazi nga tawona emirembe ne gikugwako n'omujjanjaba tawona buli sente gy'ofuna egenda kuki ku mwana gwe tova mu makomera kino ekizibu kikutomera kino kikutomera tajja kwogera ye tajja kuvuma yajja kuyita mu nkole ki endala ekutyoboola nga naawe bwakola ki bw'oba otyobodde bwewamutyoboola n'otagenda kumulima ebimu twasose ne tulaba nti Enono yemu ku mpagi eziyimirizaawo Obwakabaka bwa Buganda abalangira n'abambejja naye ompagi okunyweza Namulondo abataka abakulu b'ebika ezo ze zimu ku mpagi mmeka empagi 3 okutudde Obwakabaka bwa Buganda oba okuyimiridde Namulondo abaffe nsooka kubuuza kibuuzo ebintu ebyo ebisatu nga bwe mbimenye bambuulire abatulaba eyo bannaffe abali e Mengo abali mu buweereza kweza empagi 3 bazifuddeko kyenkana ki Enono balangira n'abambejja na kyokusatu kibadde amangu ago weerabidde Joel distractings bwe tuba tetusobola kukumaakuma balangira esinabataka kyekibadde ekyokusatu anti bwe tuba tetusobola kukumaakuma balangira abali kulooza ennyo ku Namulondo tunaakumaakuma abataka abava ebweru abakulira ebika kiyinza okuba ekizibu kati bw'obala okulemererwa okukola ebyo ebikubeeza ku ntebe obulungi gwe ntebe onoogituulamu ng'okkaliddemu ekifaanagana ne Ssemaka alemereddwa okulabirira abantu awaka n'alowooza nti anaagunjula ekyalo kati ogenda mu ansa yennyini ebimu ku bikumaakuma abalangira n'abambejja zembiri Abassekabaka mwe bala abaffe mbuuza ekibuuzo Obwakabaka bwa Buganda n'abo abali mu buweereza bw'Obwakabaka bwa Buganda ensonga eyo ekyembiri ezo okubeera nti we banaasinziira abalangira babakumekume babeere wamu okunyweza Namulondo ki kye bakoze ku nsonga eyo ebyo ebibuuzo abatulaba bajja biddamu ebimu siina ansa zaabyo n'abo abavunaanyizibwa abali e Mengo baveeyo batandike okulaga teboogera bwogezi nze njogedde bo balage buki bulazi nti Bassekabaka kale tulinanga 36 embiri zaabwe twazikola ki twazizaawo Buganda erina embiri Obwakabaka bulina embiri mmeka waliwo embiri nnyingi naye babala embiri ez'enkizo ziri mmeka tubale bubazi nti embiri z'Abassekabaka abawera 35 Bassekabaka bali 35 nga Buganda eba 35 tubabale si bukyanga abangu b'okusookerako abatuli okumpi bali 35 ono wa 36 aliko twebuuze baakakolako embiri mmeka buli Ssekabaka yalina olubiri lwe buli Ssekabaka alina olubiri lwe tewali neeki abo bajjajja bannamulondo kubanga kwe baava gwe neegenda ng'egenda ku nsikirano ng'eddiŋŋana bw'otabawa kitiibwa
kye kiri kye nagambye gwe obutawajjajjaawo kitiibwa naye atandika okutyoboola newankubadde tayogedde ayisiza mu balala. Nina ekibuuzo awo mukama wange. Buuza. Kabaka bw'akisa omukono omulala abeera amuddidde embigere tabeera mu lubiri olwo olubaddemu omutanda abakisiza omukono bamuwa olubiri olulala. Waliwo olubiri olw'enkizo omuntu ali ku ntebe ku Namulondo mu budde obwo mwalamulira olwo olubiri olw'emmengo mwalina okulamulira n'okukolera emirimu gye. olwo terubeera lwa ssekinnoomu oba ontegedde bulungi? Terubeera lwaki? Lwa ssekinnoomu. Olwo lwa Bwakabaka bwa Buganda. So ate Kabaka asobola okukola olubiri lwe awantu wonna waakola ki? Waaba ayagadde. Naye kyakitiibwa Kabaka ng'avuddeko oyo obwakabaka Kabaka abaali ku Namulondo okusigala nga embiri ezo azikwatiridde. Okitegedde? Aba anywerezaawo abalangira n'abambejja mwe bateesereza okubakuŋŋaanya ne babeera nga basobola okunyweza Namulondo. Kabaka okuleka oluggi nga luggule eri abataka abakulu b'ebika kye kimuwa amaanyi n'obuyinza okubeera nti alamula bulungi Obuganda ng'amanyi ekifa wabweru w'olubiri. Kubanga abataka baba basobola okujja era omutaka teyeetaaga kukola pulogulaamu okulaba Kabaka. Naye kati bakola ki? Bazikola. Oba ntegeerekese bulungi? Bwe gwabanga nti omutaka omukulu w'ekika teyasookanga kufuna appointment okulaba omutanda. Atuuka ku lubiri bw'atuuka wali ne batwala obubaka wa Ssaabasajja nti omutaka watuuse. Omutaka ogundi akoze ki? Atuuse. Era ayinza n'okubeera mu lubiri okumalamu ennaku. Akyatuusa nsonga zaamuleesa. Naye kati Kabaka n'abataka omukyalira kizibu. Olwaleero abataka tebakyalina access ye yaliwo. Kizibu nnyo. Okulaba Kabaka waabwe kye kiviiriddeko Obwakabaka bwa Buganda oba Namulondo kubanga abantu ab'ebweru bo Namulondo bamanyi nti bwe Bwakabaka bwaki bwa Buganda. Naye ate waliwo ebiyimirizaawo Namulondo nga bwe tulabye empagi Namulondo kwetuula etebenkere buki bulungi. Okuswazibwa okuliwo girimi oyo gye gibaswaza. Ono omulenzi ani Pulesa oyo bayisambu buyisa ddoboozi. Omulere bwe gubeera awo bwe guba teguliwo guvaamu eddoboozi kiba kizibu. Afuuwa omulere ye nannyini ddoboozi kubanga basobola okugukuwa nga tomanyi gufuuwa n'otaguggyaamu ddoboozi. bwe guba muzannyo oyo Pulesa mpiki eyesebwa obwesebwa era ne bagitambuza ne bagiteeka wali ne wali okusinziira kwa Yesa. Naye tutunuulira ani ali emabega w'empiki ne tuva okutunuulira empiki bw'etambula kubanga empiki evaamu naye omuzannyo gusigala gukola ki? Gugenda.
wabula bw'ogenda otunula kyamuli ku mpiki ezo eziba zivaamu omuzannyo guggwamu. Kati amalamu omuzannyo yaani? Amalamu omuzannyo be bannannyini buyinza obwa Namulondo eyo. Kabaka kwatudde. So si Kabaka ali ku Namulondo. Kati sigwe Yatyoboola, sigwe bavoola, sigwe babyogedde. Abaali badde bamulwanirira abasookerwako Yatyoboola. Munansonyiwa nabagambye naye bwe munaabitegeera obulungi. Kati ate abasembayo Buganda bwe butandise omulwanirira abantu ab'ebweru abatali ku mpagi ziri ezikwatirira Namulondo kati be batandise okuwulira olw'okuba ne bano abali wano okumpi ne Namulondo bwe baamala okusaanyaawo ziri empagi bo ne batuukawo tebamanyi na kiddako. Empagi zino zisaanawo zitya? Abataka basaanawo batya? Abalangira n'abambejja basaanawo batya okukwatirira Namulondo? Mpaayo abalangira 5 b'omanyi Bwakabaka bwa Buganda. Manyiko Mulangira Nakibinge kwetera okuwulira. Tugatako ne Wasajja. Ne wano Mulangira Wasajja. Kati bwe nkubuuzaayo omulala wano mba nkusindise Masaka ku bigere. Bayirawe bebemba. Abali awo mutuyambeko mu comment section. Naye nga Ssekabaka Muteesa olowooza aleka abaana bameka? Tetugenda na wala nnyo. Tusitandikire ku ono kitaawe wono ali ku Namulondo. Yaleka abaana bameka? Ekyo nakyo tukibawadde. Abaffe Ssaabasajja kati ani alina omuyirawo omubiri? Nkuwulira. Bali bannannyini muzannyo mweso. Emyoyo gye gyazaawa gye tutalaba kati gitandise okusetula empiki. Okuzissa we zaagala. Gitandise okuleeta bapulesa. Pulesa okugamba nti ono ali ku Namulondo yange si yaba ayogera. Gwe muwalawo sengawe gwataalabako omuzimu bwe gujja ne gumukwata ku mutwe tegwogera nga gwo gwennyini gwe gwogera nti nze gundi newankubadde guba mu mwana. Olina kyotegedde ekibategeeza nti omwana si yayogera olw'ebigambo olisenga byakola ki? Byayogerera mu mwana. Bwe mubiteeka mu muzannyo ne mubigattagatta mufunamu ekyaki? Kyamakulu. Okitegedde? Abasirikale bavaawo okugenda okulwanirira Obwakabaka. Okitegeera? Naye bwe biva mu lutabaalo omusirikale ono yagenda ku lutabaalo n'akwata omukazi. Tekitegeeza nti nno Obwakabaka bwonna bwe bukoze eki? Bwe bukoze ekiva ekyo. Ono bw'aba yawemudde n'avuma tekitegeeza nti byonna bye yabadde ayogera byabadde bya busiru. Oba onfunamu simanyi. Nkufunira ddala. Tuggyemu akatono akalimu ak'amakulu. Newankubadde bingi ebiba byogeddwa. Nazzikuno omuntu teyakolanga bw'ati. Teyalengezanga bantu. Teyawemulanga. Nga kive. Nazzikuno. Lyedda. Kaakati mwe mugjewo ebyedda mwagala kugendera ku .com ate Nazzikuno mumukomyawo olw'okuba bakutte oli azivuddeyo n'avuma. Bw'ojjawo kino n'oleeta kiri okutuulawo obulungi kiina bye kitwala bingi.
bwe baba ngo abali mu Bwakabaka bwa Buganda abali mu buweereza obwo kati bejjako okukola ebyo balina okukola balina kugumira bigenda mu maaso. Abalangira bano olwaleero bali luddawa bwe mba nkibuuzizza ggwe. Ekyo si kyange, ekyo si kikyo. Buuza abo abali mu buweereza abo abalangira. Tutandikire ku bana aboono baganda ba Ssaabasajja. Ssekabaka Muteesa yazaala abaana bameka? Batandika okukola ki? Era bali luddawa? Abataka ng'abataka abalina nazzikuno obuvunaanyizibwa n'obuyinza okugenda okukuuma Namulondo kubanga be balina okumanya ebifo ebweru okubireeta embuga n'okukwasaganya buli kimu ekikola ki kigenda mu maaso. Kabaka n'atuula ku Namulondo ng'atebenkedde buki bulungi ng'era ayina amatu awulira ekifa mu bantu bakiikiridde. Omukulembeze yena ow'eggwanga kumakya nga tannaba na kunywa caayi basooka muwa update eziva mu buli kanyomero ka nsi ye yakulembera ne bamuwa ebifaayo. Abaffe bano abataka okugenda okulaba Ssaabasajja baba tebakyasobola. Kati Kabaka bw'aba alamula Obuganda n'abulamula atya nga talina matu gamuvaako. Kiki ekyaleetawo obuzibu abataka bano okubanga tebakyasobola kutuukirira mutanda? Ekyo njagala abantu be basooka okuba nga bakyebuuza. Olwo n'ekyennalaba awo emabegako awo era ne ŋŋamba era naseka ne ŋŋamba oba ŋŋambe nti bano bajega. Katikkiro yatandika ddi okulaga Obuganda omulangira n'asikira Namulondo? Wanje mbuuza kibuuzo. Katikkiro yatandika ddi okulaga omulangira Obuganda? Okukirambula obulungi tusooke tubuuze omulimu gwa Katikkiro ki mu Buganda? Sigenda kwogerera mulimu gwa Katikkiro olwaleero kubanga ne mu mboozi mbadde saagala tumuteekemu. Tusooke tunoonya awali ekinyusi. Ne Katikkiro mpiki ezeesebwa ne bwe beegudde repressing endala Obuganda busigala bukola ki? butambula. Era obalabe bajja babalonda. Kati Kabaka asobola n'okulonda Katikkiro we ng'amugja mu Busoga mu Bwakabaka obulala. Siwakana njagala kumanya obwo buyinza bwa Kabaka okulonda Katikkiro yamanyi omusajja we gw'aba asiimye wonna wamugje kasita akkiriza nti ajja kuweereza obuki Obuganda. Katikkiro aba akulembera abantu ba Kabaka ab'ebweru mu nsonga ez'enjawulo. Okitegedde? Ye tawanuuzibwako bingi naye kati ate emirimu gy'ebweru bwe yagivaako kati yakola egy'embuga egy'omutanda egy'abalangira n'egy'abataka. Kubuzeemu awo ŋŋambye bwe nti Katikkiro egyo emirimu gye gy'alina okukola egy'ebweru ng'agijja ebweru agireeta mu lubiri yagivaako dda. Kati yakola egy'abataka yakola egy'abalangira.
badde saagala olwaleero omwogerako twali badde tuyitire ewalala mpola kati olwo abataka ne bakola ki era abalangira bo ne bakola ki tebaliiwo ate nga buli kika kikyalina omutaka kuba ebika wano buli kika kirina omutaka kitalo nnyo era kitalo twongera okusaasira ab'endiga manyi lwaki nsese baatandise n'okulondera ebika abataka baatandika dda kize kitambula emyaka nga 2 bagenda bayingizaamu baba bali muzannyi abaagala okugyawo n'okusanyawo obwakabaka bwa Buganda. Waliwo kaweefube kati tuddeko katono emabega kati Kabaka yabeeranga n'abambowa abamukuuma kiva mu nnono nti alina okukuumibwa abambowa ekika bwe kiti kiba na kika kye kimukuuma buli kika kirina omulimu gwe kikola mu lubiri kika kye kyali ekivaamu abambowa lindako okutuuka eyo saawa zino abamukuuma bambowa bajazi naye tetulina bukakafu nti abambowa be batraininga okufuuka abajazi kuba nawo walibaawo possibilities ez'okuba nti abaali abambowa babawa training saagala nnyo kumala budde kubirabwako oba ntegerekese bulungi bwe bwali obwakabaka buddawo abambowa baabeerangako n'abasirikale ne bakola ki nga buli omu akola gugwe abambowa bawaayo obukuumi mu layini y'obulombolombo n'ennono n'abasirikale bakola ogwabwe obukuumi obwa gavumenti eyawakati kubanga yeevunaanyizibwa okuwa Ssaabasajja obukuumi obwenkomeredde okitegeera bano abambowa bawa Kabaka bukuumi yekka Kabaka olw'ennono waabwe akabaka bwa buki Buganda ng'ennono bwekola ki bwerambika n'oli n'aleeta abaki ne gavumenti ey'owakati nekola omulimu gwayo olw'okuba nti yeyina okuwa Kabaka yeevunaanyizibwa okuuma buli muntu ali mu ggwanga Uganda n'ebibye kati bweraba nti Kabaka alina omuwendo yo yeemanyi obukuumi bwekola ki bwemuwa naye ate tejjaawo nnono kubanga ekkuuma na bibyo kiriganga gwe kuwa bukuumi abaana bo ne batabawa buki bukuumi oba ntegeerekese obanga atakuumye kubanga ate nze mbadde nkuuma bange gw'okuuma baana bo ate nze mumpaddeko nzekka nga tebakuganya na kubasemberera okyalabako omumbowa wadde omu bakwatanga mafumu gaabwe tebabanga na mmundu kubanga Kabaka bw'alabikako eri Obuganda ako nako kaba kwegamba waliwo ekifaananyi ekiraga nti ono Kabaka si minisita kuba olwali tulaba Kabaka agenda n'alambula ku mazzi n'ekifaananyi ekisembyeyo yagendako awo mu bitundu by'e Masaka mu Bagoma ng'alina abasirikale be kaakati ekyo ennyingo kyevaayo awo nti oyo Kabaka wa Buganda bali abambowa balina ekifaananyi kye bakola ki kye baasiiganga kati Kabaka atambula nga minisita kuba enjawulo tewali anti mpa enjawulo alina liidika ne Kabaka alina liidika alina abafuluma ne bamuggulira ab'emmundu minisita ne Kabaka bwe guli ewataba njawulo kyekintu kye twatandise nakyo singa weeweebuula naawe bakuweebuula singa oweebuula bakadde bo naawe oweebuuka olina kyotegeera awo funira ddala ekimala ebibuuzo biyinza okuba nga bingi nga ansa ate ki zentono zentono
naye obwakabaka bwa Buganda buli mu lusuubo. Era nga n'ekiviiriddeko ekyo kati abali mu buweereza bw'obwakabaka bwa Buganda ate be babukotoggera ddala okubukuba ekigo n'okubusaanyaawo. Kiyinza okusoboka ne bukya ku makyanga obwakabaka tebuliiwo. Kyangu Olwaleero kyangu nnyo. Gwe Ssaba Katikkiro bw'atandika okulaga Obuganda, Omulangira agenda okusikira Namulondo. Olowooza ki ekiba kiddako? gwaranga mulimu gwa Katikkiro. Ekyo kibuzo ky'abatulaba. Okulaga Omulangira. Kale katwongere tutuneko mu mbeera etali nnunga mu bwakabaka bwa Buganda. Waliwo ensonga ebadde emabegako awo gye bayita ey'ekyapa mu ngalo. Yakulemberwa ani? Katikkiro. Yakulemberwa Katikkiro. Nga sinnagenda wala njagala kusooka kubuuza ggwe. Ompe enjawulo wakati w'ettaka ly'obwakabaka bwa Buganda erya Kabaka n'ery'Abalangira n'ery'Abambejja obyawula otya? Kuze kutuuka wano mpulira ttaka lya Kabaka. Badde simanyira wanneewuunyisa luli olwaŋŋamba nti wali ettaka ly'Abalangira n'ettaka ly'Abambejja. N'ery'obwakabaka bwa Buganda n'erya Kabaka. Kabaka n'obwakabaka ne lyawuka. Lyawukira ddala bulungi nnyo. Litya kuba ataawo ettaka lya Kabaka ebeera private Mailoland ng'asikira kuva ku jjajjaawe oba kitaawe. Oba ontegedde bulungi? Nkuwulira. Ettaka ly'obwakabaka bwa Buganda lye ligwa mu Buganda Land Board. Erya Kabaka ery'obwakabaka bwa Buganda. Obwakabaka ligwa mu Buganda Land Board. Era baateekawo ekitongole ekyo ekya Buganda Land Board okukuuma ettaka ery'obwakabaka bwa Buganda. So si erya Kabaka wa Buganda. Nanyumyanga naawe. Naye mwaddira ettaka ly'obwakabaka bwa Buganda. Ettaka ery'Abalangira, ery'Abambejja, Bannamasole. Ne Bannamasole nabo balina eryabwe. Anti mu ndagaano y'olwenda waaliwo be baayitanga ba beneficiary abaaliwo abaafuna ku ttaka eryo. Abasajja ba Kabaka abaafuna ettaka, Abambejja, Abalangira, Bannamasole ne Public Mailoland. N'eryasigalawo lye bayita erya Public Mailoland. Ery'ettaka ng'ery'ebibira. Okitegeera ebintu ebigasa entobazi ebyasigalawo ebifo ebisigasa abantu abaki ababulijjo abawamu ensozi. Ontegedde bulungi? Kaakati mu ttaka eryogerwako erya Kabaka eyo gye liva mu ndagaano y'olwenda nga zino ziri ndowooza square mile ziranga 3 nga mu ziizo ze zijja zasikirwangamu bakabaka mu layini nga ly'Abakabaka bakabaka yeritambulira mu nsi nti jjajjaawo bw'aba yalekera kitaawo square mile 2 oba 3 taatawo n'azaala abaana bwe bati n'abagabanyako bw'ati. Ogenda ontegeera? Kati awo nno nambululidde. Kaakati waliwo ettaka eryasiga eririwo ery'obwakabaka bwa Buganda eryateekesaawo
ekitongole ky'Obuganda Land Board okusobozesa okulikuuma omuzzukulu naye alikole ki alisange bwe kuli n'ebifo eby'enjawulo eby'enkizo amasaza ga Buganda g'owulira ebitebe by'amasaza buli ssaza lyabeeranga n'ettaka oba okitegedde ly'ettaka liri Buganda lyevunaanyizibwako ku lw'obwakabaka bwa Buganda ebyasa n'ebyasa bikole ki biriganyulwemu kubanga bw'osaanyaawo ensibuko buli kimu oba okoze eki oba okisse ogenda ontegeera oba nkufunira ddala simanyi oba abatulaba n'abatugoberera mutegeera ensonga kati bwe baleeta ekyapa mu ngalo twabawa amagezi nti nga temunnalonkinga nkola eyo musooke mugazeetinga ettaka mulage abantu nti mu kifo bwe kiti buloko bweti eryo ttaka lya Bwakabaka bwa Buganda gwe jangu weewandiise n'ebipimo Viki olw'okuba bamanya nti Obuganda tebulina kye bumanyi ery'omumbejja ery'omulangira lyonna balitwalanga ki lya Bwakabaka kubanga lyabeera era liri wamu wano osangawo ery'abalangira ery'abambejja ery'Akabaka ng'omuntu n'ery'Obwakabaka gabategeesudde ettaka bwe lityo bwe liri kubanga lyagabanyizibwangako buli omu afune ku keeki nga taata bw'aba ne mayiro 5 ezaawamu n'atandika okugabanyiza kati wali mu ndagaano y'olwenda buli omu baamugabanyizanga kwabo ba beneficiary nga buli omu baamugabanyiza si mu kitundu kimu nti jjajjaawo afunye square mile 45 tezaabeera nti oba ziri mu bende okitegeera baabagabanyizanga mu Buganda yonna okusinziira okitegedde tekyabanga mu kitundu kimu kyovola ojja kusanga Masaka gyeriri Kampala gyeriri ne Mubende gye n'Ewanga gyeriri okitegedde bulungi naye nga bakonsidaringa tumuwadde 45 bo era ettaka baaligabira mu coordinates nga bw'omanya nti wano bwe wateebwa ati coordinate eno esoma wanti esoma Kyaggwe nti awo no tulinawo square mile z'ettaka 7 okitegedde kyokka nga abaliwo bo tebamanyangako nti eryo lyamulangira gundi oba mumbejja gundi bamanyi bali ku ttaka lya Kabaka lyana Bwakabaka sina Kabaka mugamba n'okugamba nze ndi ku ttaka lya Kabaka temugamba lwa Kabaka mugamba ndi ku ttaka lya Kabaka because n'abatuguza owulira Kabaka azirandi kati ekintu ekyali badde okimanyi ekyo munnange gwa tulaba ekintu ekyali badde ekyangu okutangaaza abantu kati ne basolooza abantu omusimbi obusuulu bino pima ekyapa mu ngalo ngalo natuuka ku kyapa mu ngalo mukama wange nyinawo ekibuuzo kyemmanyi naawe kyoli kwebuuza ettaka lya Kabaka nga Kabaka litundibwa ettaka lya Kabaka sobola oddigulako ettaka lya Kabaka nga Kabaka ekyo kye bayita private mile land waddembe okutunda n'okugabirako gwa abaana be nsobola okugulira ddala era libeera ne taito ekyapa nga kiva mu eryo gye lyakola ki gye lyavulira yava mu mannya gano ne lidda wano ne lidda wano ne lidda wano nga noono ow'ekibanja ow'ekibanja naye bw'amanya kati olw'okuba nti abantu baabalaba nti tebamanyi buli omu ali ku ly'omumbejja ye amanyi ali ku lyani lya Kabaka ng'atwala ssente Mengo nga beeyambisa akawaayiro olw'okuba abasajja bagezigezi nti omuntu yenna ali ku kibanja alina okuba ng'amanyi nannyini ttaka landiroodi bwe kiri mateeka ga Uganda nti gwe ne bw'omutwalira ssente n'azirya tolina wookola ki ng'omuvunaani
naye nga bali badde basobola kiri muga Uganda muga Uganda siga muga Buganda siga Buganda mu Uganda land oyina okubanga anti mu muga Uganda ye constitution then netubaayo ne wano era ntangalizaawo ddala tulinawo Buganda Land Board ne Uganda Land Board enjawulo eriwaawo nagambye Buganda Land Board ekitongole kyatondebwawo okulabirira ettaka ly'obwakabaka bwa Buganda then siri akabaka Buganda at large okitegedde ate ettaka lyonna eriri mu Buganda siri ya Buganda ate siri akabaka lyatemebwa kye bayita private mile land beba abalina ettaka lyabwe erya ssekinnoomu ng'omuntu byanjawulo simanyi lwaki omutwe gukyakuluma mukama wange ombuze obuzeewa munsaasire bwe mbula wano mukimanyi seekweka mbagamba mbuze ettaka lya Buganda erivunaanyizibwa ku Buganda Land Board si ttaka lyaki lya Buganda ngambye ettaka lya Buganda lyerivunaanyizibwa ekitongole kya Buganda Land Board ekyateekebwawo okulikuuma awo mbadde nakutegeddewo ettaka lya kabaka ng'omuntu terigwa mu kitongole ekyo ntegedde we mbadde mbulidde okitegeera kati bba abantu ku kyapa mu ngalo bo tebyabyawula bakwatanga ttaka oli apima kibanja kye oba lya Mulangiro oba lya Mumbejo oba lya Namasole ng'atwalawa Mengo nga bamukolera ekyapa ekyaliizi naye ng'ate eno private mile land etavunaanyizibwa tetuulako ekyo kyapa tevunaanyizibwa na Mengo kitegeeza waliwo olukwesikwesi Mengo obubbi kubanga muba temukoze kimala kusensitizinga bantu lwaki temusooka kugazeetinga bifo nti mu Busaabala buloko bweti ya Bwakabaka bwa Buganda eno buloko y'Abalangira eri y'Abannamasole okitegedde obusobozi buli kimu bakiina bakozesa obutamanya bw'Obuganda ne babubbamu ki sente anti era awo wano we mutuleetedde kyapa mu ngalo era ne mufuba okutulaga kyapa mu ngalo engeri gyekolamu obusobozi so ekitegeeza nti abakulu abatwala obuvunaanyizibwa okutusomesa kyapa mu ngalo n'enkola yaayo balina ddala obusobozi obusobola okutusomesa amataka gano gonna g'oyogeddeko baali badde bibasooka nga ffe abantu b'owansi musooke mumanye ebyo tusooke tumanye engwa ku ttaka lyani olyoka ojja obasoloozeemu ebintu bingi waliwo olumu lwe tusirika n'otunula Ssaabasajja nga tannafuna bizibu abadde atambula nnyo ng'alambula Obuganda era twabawa amagezi nga tebannalonkinga ttafaali nti tusooke tuteeketeeka ebyenfuna eby'Obuganda buli kabaka gy'akyadde tugabe ng'endokwa oba ensigo bwe kimala okutambula emyaka emeka 3 ng'abantu mu nsawo yaabwe waliwo akantu akayingiramu tulyoke tulonkinge ettafaali osobole okujja nga tojja ku muyala ojje kwalina kyalina mu nsawo ate nga gwe wakireeta oluusi okitegedde bapaala bupaazi nga nswa ate ng'empewo weeri rediyo weeziri
za Bwakabaka TV ate nayo bwe tunaatuukayo eyo ku radio ne TV ebirimbo bitambulidde mu oba kiki ekiri mu ggwanga bannange radio CBS ya Bwakabaka bwa Buganda era ya bujjajja ng'amazima matuufu bagamanyi BBS ey'obujjajja ng'amazima matuufu bagakola ki kyekiri ku kyapa mu ngalo bwe kyali oba okitegedde nga bamanyi amazima matuufu naye ne basalawo okubba obubbi abaki kaakati ojja kubeera nga wakwata ettaka ligolowooza oli kulya Kabaka nga lyamulangira oli kulya Namasole bakuweerako n'ekyapa eky'obubbi bye bino bye tuwulira ebyapa ebimala ne babisazaamu nga gwe akasente ko konna naawe yagula tewatwala anti private Maryland tetulibwako kyapa kirala togenda Mengo ogenda Ntebe okitegedde kati gwate ekyapa kyo kyavaawa private Maryland bwemba kwenguze sirina kufuna kyapa mu Mengo kudda Mengo tevunanyizibwa ku private Maryland yes nina kugenda Ntebe kati oli ajja kujja kugambe gwe ujjeyo akapa ko mbu wakajja Mengo akusekere n'okusekerera nga ye yagenda Ntebe ekyapa kye kigwa private Maryland kikye kyasse kinoomu ng'omuntu abo abantu bagenda kaaba emiranga nno saawa yonna omuntu akaaba muzaffalu naye ate nga bwe banaakaabira ng'ate ababba ssente tolina bw'obavunaana bayitamu beeyambisa akawaayiro kali nti olina okumanya landiroodiwo gwe tewatwala buvunaanyizibwa mu butamanya abo mwe baakubbira basajja bagezigezi nnyo ate akoko nga kakulu bagezigezi nnyo bakuwa ekyapa nga si kyekituufu oli ku private Maryland olaba n'ozungira Mengo nga tekigwayo kati ekiseera we kituuka eky'okusazaamu ekyapa kyo bwe tuva ku eya wano nga gwe bakututte genda kuwaayo wano omusajja ow'amaanyi gwe bajjamu ssente Mengo awo property eriko ku ttaka eryo kwe baamugja ssente eyinza okuba egwa mu bukadde bwa $50 nga obukadde bwa $5 yasigaza obulamu waali ate ezo tezibaako compensatinga kubanga bwe baba bakubye eddiiru efaanana bw'etyo property gye ŋŋambye eriko erina value ya bukadde bwa $50 5 baamutwala kifolola awo ne bamugattagatta obwongo ne bamukubira Mengo awo akasente agenda okutunula bw'ati ng'ettaka lyali ya Ssekabaka Daudi Chwa private Maryland yabuuza nti lwaki bw'ennoonyereza kuliko HD nga kategeeza ki abawuliriza abasinga okutegeera eby'ettaka banannyonnyola abantu baffe naye obubbi kakati omuntu atakwatibwa nsonyi mu buweereza bw'alimu okimanyi abo baba bakubye ku mutwe kubanga oba tewatwala buvunaanyizibwa kumanya landiroodi tolina nawe omuvunaanira kubanga akalango kagamba bw'oba omanyi oba okitegedde kati akozesezza obutamanya bwo n'akukuba akasente ate ng'okawaddeyo mu mirembe tuzzeeyo wali ku ttafaali ettafaali bwe lyamala okugwa nga olwedde bakamenta etalidde kati bakatandikwa nawulira mbu Katikkiro yateekawo eyo pulojekiti ekugaba ki endokwa z'emmwanyi naye ng'ekyo kyalibadde kikola ddi kyakolebwa mabega tebagamba mbu tebaamanya ne bw'oba wabula bagenda ku byabwe bye bakola ki bye balowooza oba bye baagala njagala nkubuuze sigenda kubuuza gwe kambuuze abatulaba mu baminisita baffe be tuyina Mengo
batuweeyo 5 buli omu okay buli omu atunule baminisita 5 mu ngeri ye abalaba nti bano nti ono mbutuufu alina okulumirirwa Obuganda ne bw'omusala omusaayi gutunula Buganda abatulaba ekyo buli omu atandike okwanalizinga omu ku omu ng'oggyeko bino bye babeera mu kamera ne boogera nnyo okulaga nti balumirirwa Obuganda naye nga bakozi b'akasente era banoonyi baako. Musobola okukyanukula ekibuuzo ekyo bajja kyanukula mu ngeri comment section yawo nja kubeera nga ntuusa answer gy'oli. Oli ajja kumbuuza ekibuuzo nti kati byonna ebyo bitegedde otuwa magezi ki? Nsuubira naawe badde ogenda kimbuuza. Anti mbadde nkulinze manye enkomekkerero ya bino. Tebisobola kukomekkera. Na kikinze kye nnyinza okukola okwewala bino ebirimu naddala ebinkwatako bye nsobola okwewala. Omuganda agamba nti akukyaye bw'olaba nga asituse n'awerekerwa kubanja omanyanga nti kati ovudde mu kulyako akatono ogenze mu kusiiba. Kabaka aweddemu mbufunze. Gavumenti eya wakati emivuyo mingi mu ttaka kubanga n'abaliyo ne bakamishona bonnyini abali mu by'ettaka mu ministries ezo buli omu anyagulula buki onyaguluza babba mu buddu. Kati olowooza mulina enjogeramu kati omuntu agooyingewa kati gw'olowooza nga Viki waabwe onoogoyingawa kubanga eri wafu neeno gujja bagidde kwe kugamba nti akukyaye bw'olaba nga asituse ng'awerekedde akubanja omanya nti koobadde olyako akatono nako oyolekedde okafiirwa osiibe. Tusabire eggwanga n'Obwakabaka bwa Buganda. So tubikwase egguludde ne kyekyoka naye tukyalinayo obusobozi obw'okutaakiriza otya kuteeka ninga ku Ssaabasajja atandike okuzuukusa ebyo ebibadde bimuvudde mu ngalo era byabadde tawabudde. Ekisooka okuzza embavu mu mbiri z'Abassekabaka zizimbibwe okomyawo obuyinza nga buva mu nnono ne mu layini ey'ennono mu bataka. Onfunye bulungi asobole okumanya ekifanga ebweru awulize ebifaawa ebweru w'olubiri. Ekyokusatu akozese obuyinza obumuweebwa kuuma Namulondo abuteeke mu nkola Obuganda buddemu bubeere nga busobola okudda ku ntikko. Baakozesa ekigambo Obuganda ku ntikko naye abo abasajja okumanya bagezi ekyo ekigambo kyali kitegeeza nti abagezigezi badde ku ntikko si Buganda kubanga bagifudde kasasiro. Leka ba individuals bo abagezigezi be bali ku ki be baba badda ku ntikko. Saalyogedde bino banagamba ate mbitaddemu feeling. Tutunuulire Katikkiro nga tannajja ku bwa Katikkiro emyaka 89 emabega mu byenfuna yali azitowa atya? Lirooya ekyo nakyo kyabawuliriza n'abatulaba n'ebirala bye basobola okunyongererako. Kati bamugattegatte okumuteekawo bw'ayimiridde bamale bageraageranye ne biki byagasse ku buki ku Buganda. Buli omu asobola okukola ensobi naye
bwe tuteeka ku minzaani tuba tunoonyaamu obuzito businzeewa mu birungi oba mu bibi. ontegedde bulungi. Waliwo ono yabadde mu Land Board, Buganda Land Board, ow'ekitiibwa Kiwalabe Mali. Ne mugeraageranye myaka 10 emabega bwe yali ne waali ne bwali. Bwe mumala okugeraageranya ekyo nakyo mugatteko kikyagasseeko bwe tuteeka ku minzaani ebibi n'ebirungi. Beekubidde ku sayidi yaabwe kwesitula oba kusitula Buganda oba mu buweereza bwabwe babadde basitulaani Buganda. tuli wamu. Tuli wamu ddala. Kanyongere ku kyakatikkiro nga tumaliriza. Mutunulye ne ku bakatikkiro abavuddeko emabega. Baali bakolerera kwekkusa oba nga basitula Buganda. Oba ntegeerekeka? Otegeerekeka. Ensobi ezimu zaali badde zeewalika. N'olwa personal interests ng'abantu. Ate ne basalako amatu. Tebawuliza. Baagala abo abakkiririza mu kyabwe. Be baba batambula nabo. N'abagambye era nziramu mumpewe baminisita 5 nga mu butuufu bw'omupimaapima gweyo gy'oli ti omusajja ono ku nsonga ya Buganda ataddeko ettaffaali eriwera kubanga abo betwetaaga mu buweereza. Nyola kati beeyambisa obutamanya bw'abantu okuyisaawo ebyabwe. Mu mboozi eno nsiize kifaananyi nze bwe ndaba ebigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa buki bwa Buganda. Siri wankomeredde n'omulala asobola okugattako ku ebyo. Ate bibeera bya kisajja kikulu nga tugezaako okugyawo nga tusikiza ekyo ekisingako. So si kunafuya. Oli nga tannannafuya ku byenjogedde agatteko ekizitowa okusinga kyoyogedde ajja kuba agasse ettafaali ku Bwakabaka bwa Buganda era ajja kuba abwagaliza. Anaavaayo okuvuma n'okunafuya automatically mumanya bumanya nti abo be bamu kubali ku ttiimu oba tubufiirwa tubukole ki? Tubufiirwe. Abatalumira. Weebali nga ne Mengo gye bali nga balina mu buweereza. Katafuddeeyo oba Buganda esaanawo. Oba esaanawo esaanewo nze kasita ensanga nga negulyayo ettaka lyange square mile namba. Nga gyewo ekibadde kigenda okugasa abantu abangi. Abasinga ku famire y'obungi. Abo n'abasajja bazibu. N'obutemu mwe babukola. Awo tujja kutuukawo olulala. Naye neebazizza okumpa omukisa guno agenda okuvumirira bye twogedde wadde mberi. Naye nga tannavumirira tubadde tumusaba gyagatteko ng'oba nga amenyawo oba nga ayongerezaako. Kyenyinza okugamba abatulaba eyo bonna gye bali nti Obwakabaka tubwetaaga naye essaawa yonna buli mu kateebe. Kakulinnyako nga weegendereza atamanyi kateebe. Essaawa yonna n'abagambye akukyaye bw'olaba awerekedde akubanja. Akavuyo kabadde eri mu ttaka liri kati kali Mengo. Bali abali eri Mengo okubeerawo ng'eri strong tebakyagala. Bagenda bo baseesa mu buki? Buseesa. Kyokka nga n'abali mu buweereza bwe Mengo nabo banoonyaamu byabwe. Weewaawo. Kale, Viki Exclusive gwe mukutu kwe tukyasinzira okuba nga tukuweerereza. Manyi naawe obadde mugumiikiriza okuviira ddala ku ntandikwa ya puroguramu eno ate mpaka ku nkomekerero yaayo. Mwami Hassan tujja kumweyongeza
oba oli awo mu kitundu kyaffe ekirala abeeko message endala gyanayongera okutuwa n'okutuzibula amaaso. Manyi programs zino zina engeri gye zituggula amaaso n'okwongera kumanya kwaffe n'entegeera yaffe. Bangi kummwe nkimanyi mulina ebibuuzo bingi bye bandyagadde okukuddamu oba bye mwandyagadde okuba nga mubuuza Mwami Hassan. Omulundi omulala mbasuubiza nja gattagatta ebibuuzo byammwe bwe binaaba biweze mbimuwe atufunire obudde abitwanukule. Wabula ate nammwe obwedda baabuuza mugattegate ansa era muzituwe oba oli awo ku mulundi oguliddako kwalitandikira okubagolola oba okukkiriza okuwabulibwa. So takuumira mpeera ndowooza nga tisinaba kubanga mbasiibula mu ddakiika ng'emu yokka kamusabe oba mpeereyo obugambo obusemba naddala abatulabye okuva ku ntandikwa ya puroguramu eno. Nja kwebaza abo abanoonya okumanya ng'era bakunoonyeza mu makubo amatuufu nti omuntu bw'abeera amanyi agattako kinene eri obulamu bwe okusinga atakola ki atamanyi. Oluusi aba teyalifiirizibwa kinene afiirwa kitono, naye bw'obeera toyagala kumanya ate ogenda okumanya ng'ate by'ofiiriddwa bingi. N'olwekyo mu bino tetunoonyaamu ntalo, buli omu agatteko n'abo abaakola bye batalina kukola bwe beekuba mu mitima tubasonyiwe, tulemanga obutasonyiwa kwabo abasigadde n'amalala. Bwe bavaayo ne bakkiriza ensobi zaabwe twegattegatte tusobole okugolola ensobi ezo ate okweyongera okutambula. Mwebale nnyo. Weewaawo. Kale atakuumira mpeera ndowooza oba oli abo bansinkanye mu updates eziddako gwe eyandyetaze okubaako kyoteesa enamba y'essimu kweri direct ku WhatsApp tokuba ne comment section werinzigule ate n'omulundi oguddako tumulindirire.